Tusanyisa balaba bale baffe abalungi ku Raka Media TV Uganda. Olunaku olwaleero tukyaliddeko Honorable Haji Nadduli wano ew'obulenzi. Tusanyisa okulaba ssebo. Kale ssebo. Kasirye eggwanga mwalwana mwenna mu lutalo. Kasirye eggwanga ensinga Uganda gyalwanidde oba gye yalwanira. Biki byeteekeddwa okumwenyumirizaamu oba byalina okumwenyumirizaamu ku ebyo bye yagikolera? Kaakati mu buli yenna ayabagalira emmundu emirembe gino n'agituusa ettale alina okumwebaza olw'ekyo ekyakolebwa kubanga okwewaayo okugenda okulwana twamala kwesaddaaka nti tufuuse bafu kubanga n'okulwanyisa gavumenti yonna wekwatira obeera mufu. Kale n'olwekyo nno tumwenyumiririzeemu kubanga mu lutalo lwaleeta emirembe gino naye yali mwali. Kakati Haji Nadduli, abaana b'ennaku zino oba ab'ensangi zino abazalibwa ku mulembe guno, Kasirye eggwanga abadde bamulaba mu kifaananyi kirala ng'omuntu abadde akuba abantu. Gwe nga gwe yalwana naye mu nsiko, Kasirye eggwanga omutuufu yaliwa? Kaakati gwe bw'obuuza mu magye mwabadde yisa ekirango nti bonna abaakubirwa mu nsiko nga bakuba Kasirye eggwanga olw'obulalu bwe bajje bakuwa testimony naye nze ku lwange si bwe yali. Kaakati nno kyenjagala okulaga nti yengo omuntu omuyigiriza kubanga yali musirikale mutendeke buki bulungi naddala kati nga tugambe wano emitiyana bagambye abantu temutambula tokola bwoti togira bwoti olw'okuba tetubaddeemu kino byowulira bino ebya covid virus tubiwuliranga lugero kubanga niyinza okubuuza nti ku kyalo kyewamu wakazikayo bameka nti tewali n'olwekyo kibaga mutabani alima ayagala kudduka kulonda. Museveni analonda ne mu Spain n'alonda ne Bungereza ne mu America. Yes, kale nno eri olumbe lubatta gwe okusaasira kwa Katonda okubikibwa kwa Katonda ate okifudde kirala. Kale bwakuba abantu bali okubagja wabweru ataasa bulamu bwabwe kubanga bunakwata family okugimalawo tewali nakadde. Kakati mwami Nadduli, oli wa kibiina kya NRM. Olwaleero waliyo omusaayi omuto oguvuddeyo ne gujja nga gugenda kuvuganya aba NRM. Bagamba bano abalaba opposition ne wadde tebabasobola ng'ekibiina ekyo bakiyita People Power is a movement. Kakati mulimu omubaka era agamba ajja kubwa President Robert Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi ono omulabamu busobozi ki anaasobola ekifo kino ky'obwa bwa President? Ndaba kubaako kyonna kye mugeraageranyizaako. Nga bwe yaliko chairman w'egindi, nga bwe yaliko kansala w'egindi, that is the first leg in his politics all over arena. Kyajjali nnyo. Naye ng'etteeka likugamba bayibuli yo yokkiririzaamu ekugambye nti oyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwaniro si ateekeddwa okwewaana. Naye oyo ava mu ddwaniro nga awanika ku mulagi ebyokulwanyisa bye ebyambalo bye eyo yanyumya olutalo. Kaakati gwa omunyumiza atunyumiza kiki? Nti nze twali ku mbaga ekasiisa eri yali abayimbi bannaabwe ne bonna bajjira ne mugandi nkwagala naye njagala nkubuulire kyolowoozezza kirungi naye okirowoolezza mu bakyamu. Oddidde abaalemwa edda gwe bwe weetisse abatatuwa kyakulabirako kirungi abalala tubeekengera tubatya gwe bw'okuŋŋanyiza kubanga bakukubidde ejjajjatta. N'olwekyo nno ddayo osima omusingi olangirire nti nze Kyagulanyi Moses oba ekyalisi nze Sentamu Robert omubogo nangiridde okuteekawo ekibiina kino era tutudde mu lukiiko lwaffe nga nayise bonna betukkiriziganyizaamu ne tweronda banoze nga chairman gundi evaisi gundi akakiiko akafuzi ne kabeera nga weekali era ne kateekateeka enteekateeka eneyitwamu okutambuza obuyinza mu bantu paka okutuuka ku ground. Bw'obanga akakiiko ako ke kajja okuteeka manifesto
era nga kayita mu bantu baako tikyetaaga kulanga. Ne batufulumiza manifesto, bajja kufulumya manifesto nga nnungi nnyo ng'esikiriza buli muntu abalaba agirabyeko n'okukakasa, naye totukuŋŋaanyiza abo bikonwa. Ate gwe bwe botuleetera tugamba nti ojja tugamba nti ozaana gwajja mu linnya lya Mukama. Si ye gwe tetulaba ggwe. Ate ebikonwa nga saawa eno ali mu paalamenti. Totuleetera ebyo bikonwa. Olulimi tolutegedde olwo. Bano abamugoberera bagale nnyo. Balema Besigye baani. Kyogamba mwami Besigye kikonwa yakeesimbawo emirundi emeka. Gwoyinza okuteka buloka noziteka mu kyokero kino netajja nogitekamu netajja nogitekamu ki emirundi era nga okyayo kya buloka ezo. Bagamba nti amaanyi oligamalira ku ebyo. Kakati mwami Haji Nadduli kyogezaako okugamba nti Besigye ne bwakomawo ekisanja kino ye yakona kimanyidde ddala nti yagwa dda. Wazira anoonya sisitimu ya nfwaya anaafa atya. Kakati mwami Nadduli Ssentamu agamba nti ensonga ezimu kuzaabaleeta mu buyinza lw'abakulembeze abalwa mu buyinza. Mwenga muludde nnyo mu buyinza. Ekyo ky'obuyinza saagala nnyo abantu abaganda bakiisibeko. Kaakati Museveni yakafuga emyaka 34. Owekitiibwa Katikkiro Saapolo Kaggwa yakulembera Obuganda buno emyaka 37. Kipya gy'oli? Si kipya naye tolaba nti omulamu ogwabaleeta bamuguvuddeko. Yereese bwereesi oba mumulonda? Tumulonda. Ate kati ovunaanaani? Twevunaane ffennyini ffe abamuleeta. Andi wekibanga kyekyamuleeta omuntu aba amusuubira okukiteera omuntu. Aluddeko ategeke n'abantu babutuufu ne manifesto ye ennungi ajja avuganye. Anti agamba temumukkiriza kuba nkuŋŋaana kati anaavuganya atya nga temumukkiriza. Agenda okuweginga olutalo omulabako mu Kampala muno nga akowola abana agende mu nsiko kulwana. Kyogamba Ssentamu naye agende mu ddwaniro. Atambule butambuzi mu bantu. Kakati mwe muzze wano mwasabye gavumenti? Nedda ssebo. Naye akolebwa atyo. Wote bw'omugambye? Yes, akolebwa atyo. Teri buyinza bujja kuweebwa ku silver plate. Ye balina egundi tamu gye bakozesa nti by ballot or by bullet. Baba baagala okulaba ku kufaako. Nze nkubira abaana bange baganda temwetaba mu kasagira samalo bajja batta bamamalewo. Olaba ne Muteesa yakyogera mu 6 n'akuba essimu eri abakungu be nti mutegeeza abantu bange tebeetaba mu kajagalalo bajja kweyamba ekiseera ekyo babatte bamamalewo. Tebulabanga Kabaka bwe yagenda tetwegugunga. So kyogezaako okugamba omuntu awaasi nti aleme kwegugunga kujjako omukulembeze aliko? Tinkunyonyodde. Buli omu ali awo ali experienced mu lutalo. No. Ogenderayo ki? Tusuubire ki mu kalulu kano aka 2021 kubanga obudde buweddeyo almost akalulu kengedde. Abalonzi baasenguse. Gwe bale nnyo tebakumanyi. Ate kati kiyoyulira ki ne bagamba nti encakalulu gwe naye bakubuulira oweebuuza nti naalondaani. Kakati abo biri ebyakuwoza kuba kampeyini biki ebyo biri ku abo abaagala okujja nga tebamanyiddwa. Kakati Haji Nadduli omulabe waffe omulungi wa ARKRICH Media yandiyagadde okumanya enteekateeka yammwe ng'abali mu power aba NRM bagamba temukoze kimala kukulankulanya Uganda okukomparinga ku nsi endala eza Africa okugeresa nga South Africa, Nigeria n'ensi endala nnyingi. Zogerako okusinziira ku brought up yazo. South Africa libadde ettwale ly'abazungu era biri ebiriyo si baddugavu babitaddeyo. Era tumaze kuba mu nsiko wano n'abaserikale abanunula South Africa twabatendekera ngoma kaweweta bye baava ne bagenda. Kale n'olwekyo nti ekikutegeeza nti si bwe bazimbye ebyo n'ebyo basanzeeyo. N'olwekyo nno wano ogamba tebazimbye bemala wali baddewo ndaga ku bakulembeze ababadde wano naye bondaga abeeri Ghana, Nigeria ze zasooka okulaba abazungu mu mwaka 2003.
15 amannya ago lwebyo ne bagiyita Gold Coast ne bagiyita Sierra Leone lulimi lu Portuguese Sierra Leone ejjinja amayinja agafaanana n'empologoma bebaagalaba ngati amayinja nerinnya ne livaawo kaakati nolwekyo abo baalabadde abazungu dda era n'enkoloza yaabwe ndala era n'enzimba y'ebibuga byabwe ndala naye ffe abafugibwanga protectorate mu East Africa Uganda ekyalina enguudo embi zalina pulaani enfu kubanga ffe bakimanyanga nti ekyo kiwummuliro ky'abaddugavu eri yali Kenya colony nga liri Twale eri yali Tanganyika territory Twale bawamba mpambe kati n'olwekyo nno ffe twezimbye ng'abaddugavu okusobola okutuuka okulaba nga tuvaayo nga bwe tuli. Yes. Kakati Haji Nadduli abantu wansi beebuuza nga bagamba abantu bano abanene kuba muyitibwa banene abanene lwaki bavaayo ne batulaga basika era mu bo bano okusinga ate bo banokolayo ne bagamba Haji Nadduli yavaayo n'alaga omukululo lwaki banne tebalaga era bwe bagenda bagendera ddala bazikirira lwaki kaakati newobanga paapa omulaba bwaliwo olwaleero ayinza okukulaga n'agamba nti bannange be banfiiridde wano ono yanaaba paapa lwaki okyagala ku mulala ensi mwe tutambulira ebyo bibakulimba naye bwalijja tagenda kumukulaga lwaki Besigye tatulaga olwedde ogambye ekikonwa ate ekikonwa ku lwange ye kulwe teyimanyi nti kikonwa naye gwe buloka ne bwogiteeka mu byokera ebiweera ebina ekaayana ti ngaojokeza omuliro emirundi n'emirundi naye Haji tolinde kuyita wuno kikonwa mu maaso ga kamera apaana mwogere nga amazima walau karra murra kagabe nga gakawanga omususa gwe emirundi emeka tawezezzeena oba gisobye nomu nze nkuze mulaba wale nnyo akandi kusooka otunuulire gweomusuubira ate kuyita muddi buli emyaka 5 gikuyitako gikusala amaanyi buli lwe gikuyitako anti buli mulundi gujja n'omukisa kakati gwe muleke gwe mugende naye mu maaso omukisa we guli mukwakata naye alituuka nga akaddiye tulabe bwalifugayo emyaka 5 naga nti akati nkaddiye ngenze tweyanze nnyo tweyanze ge omulabi waffe omulungi oyo abadde Haji Nadduli wano ew'obulenzi bwe tumukyaliddeko mu maka ge olwaleero katusuubire ajja tutuukiriza omukomyawo ku media platform yaffe era bw'anaaba atuwadde olukusa tujja mukomyawo tukyamweyongeza ku nsonga nnyingi nnyo tweyanze nnyo tweyanze ge mwami Nadduli nangwe mbeebaza okutindiga egenda eryo ne musobola okujja ate era Katonda ajja bbawa empeera buli lwokola nga okolerera eggwanga lyo Katonda akusasula empeera era mu musiraamu kyetugamba nti okwagala eggwanga lyo kyabuwangwa bwa ddiini na Katonda era n'empeera ogifuna bolabanga abantu bafe abo bafiireyo mumalungu betaziika nabo empeera yo abagirina kubanga bayisaddaaka nti katugende tufe abasigadde nga balamu baliyagalira mirembe gyaffe egyo era mukolanga bwe mutyo kubanga muntaasiza yogenda okusiyagukoembera okuyita mu bano lodi blockers ez'ekimpatiira wano nawali na wano nti ngenda ku TV kwogera aganti ogenda kwogera biki ate nga embeera bagigiraki TV endala zogera program zirabika kiro kisinza kukkiriza nti nja kuveeyo ekiro nsiyaguka enzigiwano n'atakwagala akutemulira bwereere nga bagamba nti gwamusinze yabadde azunza kyekiro